Amawulire agava mu kibuga Zurich ku kitebe ky'ekibiina kino gagamba nti bagenda kulonda mu Desemba w'omwaka guno nga 16 era ng'omukulembeze ono yagenda okutwala ekibiina mu kikopo ky'ensi yonna ekya 2018. Olukiiko lutudde ku kitebe kya FIFA lusazeewo ng'okulonda kuno bwe kulina okukolebwa mu kiseera ekyo okusobola okukomya emirerembe n'emivuyo egibutikidde ekibiina kino ensangi zino. Abakungu mu kibiina kino bazze nga bavaayo nga boogera nga bwe baludde nga bali enguzi mu kutegeka ekikopo ky'ensi yonna era ng'abamu ku bo poliisi y'ensi yonna yatandise dda okubanoonyerezaako nga n'abamu baliira ku nsiko. Abakiise b'ebibiina ebitwala omupiira ebiwerera ddala 29 okuva mu nsi ez'enjawulo bakuyitibwa mu kibuga kya Zurich mu Switzerland okulonda omukulembeze w'ekibiina ekifuga omupiira mu nsi yonna. Ono yagenda okusikira Sepp Blatter eyalekulira ku nsonga z'obulyake obuyitiridde mu kibiina kino. Blatter ow'emyaka 79 yakulembera ekibiina kino okumala emyaka 17 era ng'abadde amaze okuwangula akalulu akabadde kagenda okumusobozesa okufuga emyaka emirala 5. Blatter okulekulira kwe yakwesigamya ku bigambibwa nti ekibiina kyali kifumbekeddemu obulyake. Abakungu ba FIFA 7 be baakatibwa nga 27 omwezi ogwokutaano nga wabula ennaku mbale okukuba akalulu. Olukalala lwabo abeesimbyewo okusikira Blatter kuliko abantu bangi naye Prince Ali bin Al Hussein yasongeddwamu nga yayinza okuwangula akalulu kano olw'okuba nga yameggana ne Blatter omwezi oguwedde.